Akatambi ka baba ne mama ak'obuseegu oba akakwatibwa Kadaama nga bali mu kukola omukwano nga bali mu kisenge kyabwe bakola ebyabakulu nange kantuuseeko. Era mbadde wano eno ne katuuka mu kabookisi kange nange ne nkeerabirako. Wano ne neebuuza Kadaama nga yabadde n'obudde bungi. Nze mbeewuunya baana mmwe, oleka otya okukola omulimu ogwakutwala n'ogenda n'olanduka n'ogwo ogutaakutwala? Bwe bamala okubatta ffe nga tudde eno bannanga omuwalabu mubi, bannanga abawalabu babi, bannanga abawalabu bisiraani, bannanga abawalabu basaana kufa, bannanga abantu abo Katonda teyandibatonze, bannanga abantu abo bino naye bino, naye nga mmwe temutunudde mu mitima gyammwe ate mmwe muli babi nnyo. Gw'ogenda otya mu nnyumba ya munno gye bakututtemu obutwazi? Wagenda kukola onoonya ssente oli munaku, n'odda mu kukwata essimu n'olikoodinga abantu abakola ebyabwe abali mu nnyumba eyaabwe mu kisenge kyabwe, iggwe wabalumba wanona ssente ozirekeredde onoonya okufa. Olese ekyakutwala gwe oyoya magombe, oyagala naawe ogendeko mu ntaana ng'ate obadde okyayina ebbanga obeerewokko nga si be bakutankudde, nga si be bakusse nti olw'okuba bakuyinako kiruyi, wabula nga gw'obakase bajje bakutte, nga gw'obalagira bakutte. Oyina muli ekikugamba wobeerawo ng'oli mulamu tekiwa makulu oyina kufa bufi. Nze baana mmwe mbeewuunya. Wabula ate nga nze Sheila Adita. Bw'oba subscribinze ku YouTube channel yange obutambi bwe buti bubeerayo nnyo. Jangu otwegatteko, olaikinge, osharinge, okomentinge, wabula ate era ne ku mikutu emirala embeera y'obulungi nnyo. Kadaama yakoze ekintu n'akyekolera. Yakoze ekintu n'akyekolera. Naye gwe alaba akatambi kano, Kadaama oyo olowooza asaana kukolebwa ki? Katugendeko mu butambi ate era tukomewo. Ebyo nno bye byavudde ku sayidi y'Abakadaama abagenda okukola. Ffe tusiiba nnyo wano nga tubagamba ne mu kuyita okweyogeza nti w'obanga oli mu nteekateeka ez'okusalawo okugenda ku kyeyo, beera nga olina ebintu by'omanyi wano wammanga. Era nga okimanye nti Omuwarabu mulimu ensonga z'atasonyiirya, nga ggwe oba okikoze tebagenda kukusonyiwa bulamu bwo bwonna. Ne tubaleetera ensonga ezimu ng'obubbi, Omuwarabu tajja kukusonyiwa. Ensonga ng'okwemakumakula, Omuwarabu tasobola kukusonyiwa. Ensonga ng'ez'obwamalaaya, obwenzi, okwebaka ne babba baabwe ne babatabani baabwe tebajja kukusonyiwa yadde nga be bakyasinza obwenzi. Kati n'ojja n'olengera ono Nnakiganda, oli mu nnyumba ya munno weemakulamakula, yakuleeta omuyambeko, gwe oli housemaid, oli Kadaama, oli Shagaala, oli mukomba bookisi, wagenda kuyonja ttooyi, kwoza bintu, kwoza ngoye, kufumba, kusitula baana, kuyima ntende na zikongola, kulunda mbuzi na ndiga, kulunda nkoko na kwera biyumba bya nkoko, teekako n'emirimulimu emirala, kukuuta siiringi, kukuuta mabaati, bikomera, bye bintu ebyakutwala kugolola na kulya mmere gye bakutte mu ngalo. Wabula tewagenda kutandika kunoonya ntalo, tewagenda kufuuka mukazi eyo, tewagenda kufuuka mwana wa waka eyo. Kati wano ne neebuuza, obeera otya n'omutima ogutatya n'okwata essimu yo olw'okuba olaba mama yeebase, baba muli waggulu, gwe n'olaba ng'ekinyuma ennyo n'okwata n'essimu yo n'olikoodinga. Nze mbeewuunya. Baana mmwe temutya, muli bakalukalu, ebizibu ebibatuukako ffe eno nga tudde eno nga tuleekaana naye nga gw'obiyise. Mazima ddala bw'oba toli museegu, awo kiki kinyumo ki ky'olaba awo ekikuleetesa n'okudduka oggyeyo essimu yo gy'ogikwese ojja olikoodinge? Olinga agamba nti nno gwe okkulekera essimu bali basiru, ky'oba olaba abasinga babaggyako amasimu. Ebyo kukwatakwata buli kyosanze n'okirikoodinga, buli kyosanze n'okirikoodinga, baba batya nti mujja kulikoodinga ebimu ebitalina kulikoodingibwa. N'olaba omwana ng'apama n'okwata vidiyo, n'olaba omwana ng'atudde wansi n'okwata vidiyo, n'olaba abeegatta n'okwata, we bakuwa emmere entono n'okwata, buli kimu n'okikwata, ne weerabira nti abantu be wagenda okukolera tebaagala batimbatimba. Vidiyo ogikuta ogisaasaanyizza,
bwe baneeraba ku mitimbagano olowooza ani gwe bagenda okusookerako bagenda sookerako ggwe kubanga omwo mu nnyumba mw'oli temulimu muntu mulala musiru asobola kukwata obwo butambi abaana baawo baba bakimanyira nti bazadde baabwe beekolaakola ebintu ebyo kati gwe kadaama eyakajja omunaku atamanyi ky'oyagala gw'oyina agaamaala agagenda okukwata essimu mutandika olurekodinga kaakati wano bwe baba bajjako amasimu muyina nnenyaani bwe baba tamunenyaani amazima muyina kwenenya mwekka kati naawe eyalabye akatambi ako njagala ombuulire kaabadde kansa kyabadde kyetaagisa okukwata vidiyo bali nga bakola omukwano n'ogiteekako mutimbagano gwembuulira bw'oba olaba nga kibadde kyetaagisa naawe tubuulire mu comment section